Namugereka agenza okubujjako eddiba enkya y'olunaku olwaleero ng'ab'ebyokwerinda bakyatevuunya mu kifo awabadde ttemu Namuŋŋoona abazigu babadde bategedde omusumba Paasita Bugingo okumumiza omusu. Ku ssaawa nga 3 ez'ekiro omusumba w'ekkanisa y'abalokole ya House of Prayer Ministry International yalumbiddwa abantu abatannategeerekeka abadde batambulira ku pikipiki ne bandagaza amasasi ku mmotoka ye era nga amasasi gano gasse omukuumi we ategeerekese nga Richard Muhumuza eyabadde atudde mu kifo ky'omusumba Bugingo nga kigambibwa nti omusumba Paasita Bugingo ye yabadde avuga emmotoka mwe babadde batambulira. Kigambibwa nti mmotoka Paasita Bugingo gye yabadde avuga ng'ali ne munne Richard Muhumuza yatemuddwa yabadde eva ku luguudo lw'e Namuŋŋoona nga hampu eno gy'olaba abazigu bwe bamutegedde ne batandika okumukuba amasasi. Omuvugo ono gwe tutagenda kwatuukiriza mannya omulimu gwakola gwa kusiika capati era nga waakolera kinnya na mpindi mu kifo awabadde ttemu. Ono agamba nti oluvannyuma lw'okulya essasi eryasoose kaabuze kata yebbike mu sigiri esobole okumumira olw'ekyekango ng'ebyabaddewo abinyumyanga lutabaalo. Embeera tebadde nnungi. Naafunye ekyekango. Bizinesi naagisuddewo naye bandutte n'okuututta. Ono agamba nti amasasi bwe geeyongedde ekyaddiridde kwabadde kusoberwa nga n'ebigere byatuuse n'okwesiba era kye yasembye okulaba bakumaddembe okumuddukira ne bamutwala ku poliisi gye yasuze ng'ababuulira ebyabaddewo. Abaagala mbabulire amazima ekibaddewo n'amazima mbadde zikayina. Ssentebe w'ekitundu kino awagudde ettemu agamba nti tannabafuna ku mpeke ya tulo era nga nnyonnyola ebyabaddewo. Naye nti kyannumye nnyo nze ng'omukulembeze w'ekitundu kino okuba nti ate incident eno yabadde mu kitundu kyange kubanga ekyamaza tekibangawo kuba nti omuntu ng'oyo baba bakubiddemu omuntu yenna yenna amasasi. Bo abadduukirize abazze mu kifo oluvannyuma lw'ettemu lino ebyabaddewo babinyumya obwabwe. Balina ekkubo lyakozesa bulijjo akozesa lino aba ava erungujja kati omuseddekezi yadde amulindiddeyo wali wansi. Olwamaze amasasi ago omusumba yabadde akyalimu ki amaanyi n'akuba ampisi ennene eyo okwagala omutomera. Omuseddekezi n'adduka ng'akkirira adda wali wansi bawalakata ku kikubo kiri eky'ettaka. Akulira ekitongole ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango AIGP Christopher Damulira ne banne batuuseeko mu kifo kino. Tuuza mu kitundu kino bagamba nti junction eno kifo kya nkizo nnyo naye nga tebannaba kutegeera lwaki tewannaba kusoosowazibwa kuteekebwawo nteekateeka ya kamera ez'oku nguudo ezimanyiddwa nga CCTV cameras. Mpozi woba okkiriddeko wansi wali oyinza okulengera ka CCTV kamera kali ku nnyumba ya muntu. Kuba junction eno ey'e Namuŋŋoona Bawalakata okwambuka ddala ku Orthodox olaba nga junction nnene oluguudo lwa buvunaanyizibwa naye simanyi lwaki tebatuteerawo CCTV kamera. Kuba singa ebaddewo nga kamera zaakutte kyandibadde kyangu okumanya omutemu yaani. Kunoonyereza kwatandikiddewo poliisi oluvannyuma lw'okutegeezebwa ne tugenda ku ssiina wabadde embeera eno naye ne tusanga nga abantu ba bulijjo bamaze okwonoona kye tuyita crime scene omuli okuba nti abamu twabasanze balina ebisusonkole mu ngalo n'ebirala. So kunoonyereza ko kutandise nga tweyambisa kamera enkesi eri okumpi awo gye tumanyi nti no yakutte ebintu bino tujja bba tugoberera omuzigu ono agambibwa okuba nti yabadde akuba amasasi ng'ali omu mu kudduka ateebereza okuba nti no yakutte ppiki ne yeeyongera mu maaso. Lutuuseko mu maka g'omusumba Paasita Bugingo agasangibwa e Namayumba ngeno tetukkiriziddwa kuyingiza kamera zaffe nga tukitegeddeko ng'omusumba Paasita Bugingo wali mu kuweebwa obujjanjabi oluvannyuma lw'essasi okumusala omugongo. Yaganye kenyinawulira musayi guva mungi n'omuliro mungi kati abasaba bagambye tebayinza kutungawo bana kusooka ku treatingawo nga wakyali open then ekyo kali kigenda maaso abasawo babaleese wano. Kigambibwa nti Bugingo oluvannyuma lw'okusimattuka abatemu yavuze emmotoka nga yolekera ku ddwaliro Mulago okusobola okutaasa obulamu bwa munne naye nga bwe yatuukidde mu ddwaliro lino nga Richard Muhumuza gwe yabadde naye asizza ogw'enkomerero. Richard Muhumuza alese Nakaweere n'abaana abawerako era nga bano babadde babeera n'omusumba Bugingo. Akimanyi nti musajja abadde muto mukyala we muto nnyo ate omwana muto nnyo ddala. Mu kafo kakedde okubeera munaffe omusumba Paasita Bugingo n'okutuusa kati akyanyiga ebiwundu ategeeza nti kyabadde kisasi kya Katonda yo okusimattuka enjega eno eyaviiriddeko munne Richard Muhumuza okubeera nti yattiddwa nga babadde mu mmotoka y'emu. Era tukola ku nteekateeka ez'okuziika kugenda kubeera kwa 5
naye nga mbeebaza bannayuganda essaala zammwe nkyali mulamu era egguliro lino ndikoze nga ndi mulamu treatment ngifunye sina wala bwenzijanjabiddwa okujja ku malwaliro ya gavumenti e Mulago. Joseph Serwoza, BBS Telefayina, Nsinzidde Namayumba. Mu mbeera eyo yennyini abakugu mu byokwerinda basabye poliisi